Mariam Wangadya gamumyukidde mu kakiiko ka Parliament akakosase akakulemberwa Honorable Mwadanku Nnyingi oluvannyuma lw'okubeera nti bamutadde mu katu era nga bamubuuza akana n'akataano ku byabadde byogerwako. Jjukira olunaku lwajjo amawulire gaafulumya nti Mariam Wangadya akakiiko kano akakosase kabadde kalagidde agende maaso n'okuba nga akwatibwa aleetebwe, era bwe gutyo bwe gubadde. Mariam Wangadya aleeteddwa mu kakiiko ka kosase. Honorable Mwadanku Nnyingi ne munne omumyuka we mu kakiiko kano amanyiddwa nga George Musisi bagenze maaso n'okuba nga baleeta Mariam Wangadya okwoza ku mmunye oluvannyuma lw'okumubuuza akana n'akataano. N'agenda maaso n'okuba nga abitebya, wabula n'abamu ku bakomishona baakola nabo mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu bagenze maaso n'okuba nga bamulumiriza nga bwe baakikola ku mulundi guli. Guno si gwe gusoose. Mariam Wangadya yalabikirako mu kakiiko we yakaabira amaziga ago g'olaba. Kati ku mulundi guno akomyewo mukazi wattunga n'okukogga alinga akozze ne gaddamu ne gamumyuka era n'agenda maaso n'okuba nga abitebya. Ebigenda mu maaso n'okuba nga bimuvunaanibwa byonna agenze maaso n'okuba nga yeewozaako. Wabula ekyewuunyisa, Mariam Wangadya ategeezezza akakiiko Museveni yannemesa okurizayininga. Mu bigambo bye Mariam Wangadya ajjukira gye twakuwa amawulire luli twakuwa ekiwandiiko ekyo kyolaba nga Mariam Wangadya yakiwandiika nga arizayininga. Yali yakiwandiikira bakama be okuli General Yoweri Kaguta Museveni n'abalala. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni obadde okimanyi nti yamugaana era nga yakuba essimu n'amutegeeza nnyabo, toyina gy'olaga, toyina by'olekulira, ebyo ojja kubigamba jjajjaawo. Kakati akakiiko kano babadde bamubuuza akana n'akataano. Mwadanku Nnyingi n'amugamba tuwulira nti walekulira, mu kakiiko kano tukuyise nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu wano mu Kosase. Kakati obitebya era nga ssentebe ow'akakiiko ako, naye ate twawulirako ekiwandiiko nti walekulira. Kati twagala tumanye walekulira oba tonnalekulira. Newankubadde era ne woba walekulira era obadde situlo ojja kujja nga fooma chairperson w'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission olw'ensonga bino ebireetedde embeera eno okubaawo byonna byatandikira mu biseera byo obuli bw'enguzi, okukozesa obubi ssente z'omusolo n'ebikolobero byonna ebibadde bigenda mu maaso bibaddewo mu ofiisi yo mu biseera byo oba mu erayo. Kyokka jjukira ebimu ku bimuvunaanwa kwe kuli abasibe ba political prisoners ab'ekibiina kya National Unity Platform okusingira ddala abali emabega w'emitayimbwa ababadde nga balaajanira obwenkanya mu kakiiko ka Mariam Wangadya nga tayagala kumanya. Ategeezezza Mwadanku Nnyingi nti munnange waategedde General Yoweri Kaguta Museveni yarijekitinga resignation yange, yankubira essimu naŋŋaana okurijekitinga. What saturates and what naŋŋaana okulijekitinga n'amugaana okulizayininga. Mariam Wangadya abitegeezezza Mwadanku Nnyingi bw'amubuuzizza nti ebibadde bisaturatinga ku social media bitulaga nti wawandiika olekulire, naye ate ffe we tuyise ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tugenza okukebera nga gwayina okujja. Oli wano nga fooma, oli wano nga karenti, olirabya zzeemu. It has been saturating in the media as to an alleged resignation. Now that you are here, we want to appreciate the capacity under which you appear, either as a former or the current. Please guide us and assist us to understand whether you resigned, and if you resigned, whether the resignation was accepted, or whether you were reinstated, or whatever case as may be. And so that you can now substantiate your formal capacity in terms of Uganda Human Rights Commission. Then we know how to proceed. Most obliged. Pull it closer. I don't. You need to be on the record. Is that better, Chairman? Okay. Mr. Chairman, it is true I wrote a letter of resignation to His Excellency the President. And my resignation was rejected. As I conclude, the Honorable Learned Attorney General of this country addressed Parliament, and in his address, he very clearly said that my resignation had not been accepted and that I remain the substantive chairperson of the Uganda Human Rights Commission, and that is my status. Chairman. So you captured Mariam Wangadya abyeyogeredde abali batugamba nti twabawa fake news nti ebbaluwa eyo teyaliyo, ndooza mukitegedde. Mariam Wangadya yawandiikira mukama we
era ng'omu yekka gwe yawandiikira General Yoweri Kaguta Museveni era n'agirecevinga n'amutegeeza nti tolina gy'olaga ojja kusigala mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu nga substantive chairperson ow'akakiiko kano. Kakati wenjogerera mukazi wattu bimutabuseeko mu kakiiko kano nga bakomishona babadde ng'atuula nabo Bassemewo Nsubuga n'abalala bamulumiriza era nga bategeeza ebimu ku ebyo akakiiko ka Kosase bikabadde nga kasimbyeko essira nti ssente zabbibwa ezimu zagendanga mu misaala egiri fake era nga bano bakomishona abasukka muomu bagenze maaso n'okubanga buli omu aweebwa omukisa n'agenda maaso n'okubako byayogera naye ekyewunyisa nga bonna bakkaatiriza Mariam Wangadya n'ebikolobero byagenda maaso oba byagenze maaso n'okubanga akola mu kakiiko kano. Wenkoledde vidiyo eno ng'olukiiko lukyagenda maaso era nga Mariam Wangadya tannavaayo nga n'ekyenkomeredde kinnaba kubanga kisalibwa simanye okutuuseeko ddi naye byonna ebigenda maaso tubigoberera nga bwe nagambye. Mariam Wangadya ali mu kakiiko ali mugenda maaso n'okubanga abitebya. Kati wenjogerera njagala kukulaga step by step otegere naddala biki ebigenda maaso n'okubanga bivunaanwa Mariam Wangadya ebimutuusiza mu mbeera mwali yatuuka okulizayininga ne bagaana. Wuliriza, no commission meetings held since March, nti okuva mu mwezi ogwokusatu tewaliwo commissions meeting ebadde yatuuliddwa nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu alina okutuuzanga meeting zino wabula ekyewunyisa meeting tezituula kyokka ate nga zibeera facilitated. Ssente z'omuwi w'omusolo zispendingibwa ne zigenda mu kakiiko zikole meeting zituule wabula meeting tezituula. Kati ebibuuzo bibadde bijja nti Mariam Wangadya ssente ezikuweebwa okutuuza enkiiko zino ssente zikola ki? Ekyo kye kimu ku nsonga ezimuleetesezza. Neglecting key places of detention. Mu byogenda okuwulira obadde okimanyi nti akakiiko k'eddembe ly'obuntu kali supposed ogenda nga kakyalira ebifo mwe basibidde abantu bonna bazze basibiddwa okulaba obaddala abasibe bano bayisibwa mu mbeera esaanidde kubanga omusibe naye alina eddembe lye. Obadde okimanyi nti omusibe tateekeddwa kulima, obadde okimanyi nti omusibe tateekeddwa kukubwa, gobadde obimanyi byonna ebigenda maaso. Akakiiko kano Mariam Wangadya kakulembera ke kalina okugenda nga kalondoola wabula bagamba nti newankubadde tukimanyi nti Mariam Wangadya kale oyinza okuba toweesalirawo, oyinza okuba nga naawe oli ku biragiro naye ate oyina okulaga report nti obadde ng'okyalira places of detention oba detention centers n'okyalira ku basibe n'oyogerezeganyako nabo okulaba obaddala embeera gye bayisibwamu yeyo gye bagwanidde okuyisibwamu ng'abasibe balina okwekisasayizinga oba balina okufuna eddembe lyabwe mu bujjuvu. Mariam Wangadya kino abadde takikola ze zimu ku nsonga ba commissioners be zibagenze maaso n'okumulumiriza. Misuse and depletion of budgetary funds. Serious financial discrepancies from the Auditor General's report have thrust Mariam Wangadya into intense scrutiny. Mu ripooti eyaleetedde akakiiko ka Kosase okuyita Mariam Wangadya mwabaddemu ebimulumika ssente ez'omuwi w'omusolo ezibadde zigenda mu kakiiko ke ekyamazima nga zisusse naye ate nga kyezikola tekirabikako. Kati Mariam Wangadya bamubuuzizza akana n'akataano. Ekyewunyisa bakkomishona ekiri mu kumuleetera obunkenke bakkomishona babadde atuula nabo bennyini kakati be bali mu kumulumiriza kati be balinga abajulizi kyokka ng'ate n'akulira akakiiko k'eddembe akakiiko kano aka Kosase akali mu kumukunya ava mu kibiina ekya National Unity Platform. Ono kye yagamba nti abasibe be babanja mbu tebaliiyo kakati onaawulira. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Gwe amaze okusubscribinga genda mu comment section teekayo obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tukuleetedde ate obeere ng'otambula n'ensonga. Ebigambo bya Mariam Wangadya bitandise okubanga bitabuka oluvannyuma lw'obumu ku bujulizi okuvaayo okusinziira ku lipooti. Kansooke nkuwa akatambi kano okusinziira ku lipooti erumiriza era eraga nti Mariam Wangadya waliwo ebyali waliwo ebitakwatagana mu nsonga ya ssente. Ssente kugamba akakiiko kano bakafacilitatinga okukola emirimu naye okusinza ku lipooti ssente zino tezimanyiddwa wa we ziraga. Tukyalina okubya ssente tunatuuka ku ddembe lya buntu lye kalina okukuuma ate ne keegatta n'abalirinyirira.
kati nti Mariam Wangadya sente ezimu abadde nga addira ye n'aziteekawo n'akwatako ekitundutundu n'akyeddiza, abamu ne batafuna musaala gumala, nga either alimbye nti waliwo abalina okufuna sente zino naye ng'abakozi abamu tebaliiyo. Wuliriza. The petition also accuses Mariam Wangadya of irregularly allocating 2 billion Ghana shillings from the Commission's 10.4 billion Ghana shillings budget towards a salary enhancement for herself, commissioners and staff. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya kaakulembera Uganda eyina ssente. Bajeti ya buwumbi 10 n'obukadde 4 ezigiweebwa nga za misaala. Kusasula misaala. Kati Mariam Wangadya kwezo obuwumbi 10 abadde nga ajjako obuwumbi 2 buli mwezi n'abutwala ne babugabana ne ba commissioners abatono n'abamu ku ba staff bakwatagana nabo ne bakwata ssente ezo ne bazikozesa. Mujjukira mu petition gye baali basemeo ne baani bino nabyo baabiteekamu. According to them, the chairperson bypassed established procedures that require approval from cabinet and the parliament before any changes to public officials' remuneration can be affected. Instead, they say she unilaterally determined her salary and that a fellow commissioners wuliriza. Waliwo enteekateeka ezirina okuyisibwamu ng'omusaala ogw'omuntu naddala ng'ono ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya nga gunaaditaminingibwa oba okwongezebwa. Kati mbu Mariam Wangadya kye yakola yaskipinga formal steps ezo ezirina okuyisibwamu nti cabinet erina okutuula ne bateekateeka akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu afune ssente mmeka, tumwongeze eddira tumwongeze mmeka. Kati Mariam Wangadya ye yasala olukujjukujju n'agenda ne yeeyongeza ssente. Obadde okimanyi nti Mariam Wangadya ne parliament erina okwaprovinga salary we n'emirimu gye byonna yabiskipinga ne yeeyongeza ssente. Kwegamba n'abeera nga ye yeesalidde omusaala gwe, ye yeesalidde benefits endala zaafuna n'ebintu ebirala. Kati nga kigambibwa nti zino zonna ssente za mwi wa musolo abadde azikekejjula ng'agenda maaso n'okuba nga azikozesa nga ye bw'ayagala okuba nga azikozesa. Naye ekyewuunyisa ba commissioners abamu ku bakozi banne mu kitongole kino eky'eddembe ly'obuntu be babadde balumiriza ebbanga lyonna. They allege that during a commission meeting held on December 18, 2024, Wangadya informed members of their revised pay without disclosing her own salary. Mu December wa 2018 Mariam Wangadya yatuuza ba commissioner ne ba member mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu n'ababuulira buli omu omusaala gwagenda okufuna, naye ekyewuunyisa ye teyayogera ku gugwe. Tewali yamanya ti yagenda kufuna mmeka, tewali yamanya ti ye bigenda kubeera bitya. Mariam Wangadya ne bamubuuza ssebo nnyabo kati gwogenda kufuna nga mmeka, n'atunula butunuzi bw'atyo. Kakati ekyo nakyo kyateekeddwa mu nsonga ezo eziri mu kuluma bano. Kati wenjogerera mu Auditor General's Report ebimu ku bireetedde ensonga eno okutuuka wano, Mariam Wangadya waliwo ssente ezibadde ziraga nti zaakozesebwa naye ate ng'emirimu tegirabikako, ebintu by'alina okukola nga tabikola, naye ate nga ssente ziraga zaspendingibwa. Keekana n'akatano ke bali mu kumubuuza mu parliament ssaawa eno ebiddirira ogenda kubimanya. Wuliriza. When you go to the worker plan, you realize that there is a lot of money that I can say was used, which could be used to conduct the tribunals. I will give you examples, Mr. Chairman. I am seeing here the 167 million which was used to procure a ticket of the chairperson to Australia. I am also having another column where 146 million was used to procure a ticket for the chairperson. There is here, Mr. Chairman, 117 million used to procure cleaning services. There is 280 million used to procure security services. I don't know which services are those. There is 90 million for printing. There is 189 million for office furniture. There is 280 for laptops. There is
you can imagine all these monies that are spent, and the commission is saying they don't have money to facilitate the commissioners just to go and conduct a regional tribunal. 3 commissioners. I don't know how much they get, but if they are going to conduct a regional tribunal and all these monies, Chair, I will invite you to read these. Because of time, I am unable to read each and everything. But a lot of money is spent at will, and things that are necessary for the commission, they are not investing in them, and they come here and say there is no money. Mr. Chairman, I was one of those who fought for this commission to get money. In the last term, when we met the chairperson, and she was crying, money, 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 and then some of us were touched, and we pushed the parliament, and the money was increased, the supplementary was given, but now they are asking permission to update the worker plan, and by updating, they are putting things that they feel maybe they can implement and save something. So I want them to know that this committee cannot go with their argument that the commission has no money to conduct the tribunal. It is, I put it on them that they have failed their mandate. Timothy. Kakati owulidde ssente ze bakusomedde. Waliwo obukadde n'obukadde bwagenda mu furniture. Waliwo ebintu ebirala bingi nnyo byagenda mu furniture. Kati report eya commissioner report y'aba commissioner nabo bagenze maaso n'okuba nga balumiriza bino byonna ngenda kuba nga mbikuwa, ngenda bikutuusaako otegeere bulungi nnyo. Wabula nga ye Maria Muwangadya akake kawedde mudda. Jjukira nkugambye wenkoledde akatambi kano nga eno process ekyagenda maaso bakyamukunya, bakyamubuuza akana n'akataano nga bwe baakamubuuza gye buvuddeko, naye tuli mu kugezaako okulaba nga tukuwa ebyo ebyakavaayo osobole okuba nga obitegeera kakati okusinziira ku kiwandiiko ekiri latest ekyakavaayo era ekigenda maaso n'okuba nga kitunnyonnyola ddala exactly what is happening on Maria Muwangadya. Wuliriza, annyonnyodde nga Museveni bwe yamurejectinga okulizayininga, naye n'ebirala bigendeddeko. Embattled Uganda Human Rights Commission Chairperson Maria Muwangadya has revealed that President Museveni personally rejected her resignation during a phone call, instructing her to immediately return to office and resume her duties. Maria Muwangadya annyonnyodde era n'ategeeza akakiiko nti bannange Museveni yankubira ssimu naŋŋaana okulizayininga era naŋŋamba nzire ku mirimu, kitegeeza emirimu gino ngikola lwampaka. Appearing before Parliament's Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises COSASE on Tuesday, August 11th, Maria Muwangadya addressed the crowd of uncertainty surrounding her leadership at the National Human Rights Body following reports that she had tendered her resignatory in July. Bino byonna abadde abigamba akakiiko ku nsonga z'okubeera nti abakulu baamugaana okubeera nga alizayininga, naye wakyaliwo ebirala bingi nnyo ebigenda mu maaso. Njagala tusomesome mu kiwandiiko kino tulabe Maria Muwangadya kiki ekiyinza okuba nga kigenda kuddako, ayolekedde kaseera kakazigizigi katya. Probed by Mr. Nkunyingi on whether she had received formal written communication from the appointing authority rejecting his resignation, Maria Muwangadya disclosed that the communication was delivered verbally by the president himself. Babadde bamusaba ebbaluwa ekakasa nti ddala baamulijekitinga, kati wano bamu addressing nga former oba nga current. Kati n'abagamba omukulu yankubira ssimu. The response I received from the appointing authority was through a phone call. It was not in writing. Sometimes His Excellency the President communicates through phone calls, and I was instructed if I had left office to return to office immediately, and I complied with the directive of the Fountain of Honor. Bwategeeza Maria Muwangadya. Bino byonna abadde abyogera nga n'aba commissioner banne bali wali beetegese okumulumiriza. Kati wuliriza wano, Mrs. Maria Muwangadya, who was appointed the Uganda Human Rights Commission boss on July 15, 2021 and sworn in on September 29, 2021, faces severe scrutiny over governance and financial management. COSASE is currently examining accountability queries arising from the Auditor General's report for the financial year
ended December 31st 2025. Omwaka ogw'ebyensimbi ono Mariam Wangadya ssente ezimuvunaanibwa oba ezigenda maaso n'okuba nga zoogerebwako omwaka gw'ebyensimbi ogwa ndoza yali 2024-2025 ng'oggyeko ebyokubeera nti bino byogeddwa ebyokulizayininga n'ebisigadde blabla Mariam Wangadya waliwo ssente zibadde zisipendingibwa era nga bino ne banne ba commissioners babadde nga bamulumiriza era kyekimu ku byatuuka omukaabya mu kakiiko luli ku mulundi ogusembyeyo nga bamuleese. Wuliriza. Beyond the financial queries, Tuesday proceedings laid bare deep-seated internal dysfunction and a personal friction within the human rights watchdog. The commission had reportedly not held a single formal leadership or decision-making meeting since December 2025, a prolonged paralysis that has effectively frozen the commission's tribunal system and operational mandate. Akakiiko kano kabadde tekatuuzangayo yadde tribunal yonna oba olukiiko lwonna decision-making meeting nti babatuule ng'akakiiko basalewo ekyamazima byonna babadde tebabikolanga okuva mu December 2025 kitegeeza kati myezi giba tegiwezewo 8 egijjudde ng'akakiiko kano kalinga akatakola katugambe kyokka mirimu ngenda kuwa emirimu gy'akakiiko kano mu bujjuvu maaso awo ogenda kutya tekuliko yadde omulimu ogumu ogambibwa nti bano abakulu baagukola nga mweje emirimu mulimu n'okukyalira amakomera visiting places of detention beetegereze balawo baddala abasibe bayisibwa mu mbeera esaanidde. Gino gye gimu ku mirimu akakiiko k'eddembe ly'obuntu gye kalina okukola wabula ekyewunyisa tebagikola tebasobola kugikola nga ne meeting tezituula. Kati Mariam Wangadya ne bakomishona bonna bali mu maaso g'akakiiko bakomishona bali mu kulumiriza Mariam Wangadya ye bwe yeewozaako naye ng'ate bakomishona bonna baba bavunaanibwa mu mbeera y'emu n'ensonga ze zimu kubanga bonna batuula mu kakiiko wabula bo olwa bino byonna bagenze mu maaso n'okuba nga bo beewozaako bazza sayidi yaabwe. Kakati wano agudde kubava mu kibiina kya NUP kye yasinga okunyigiriza Muwada Nkunyenje amubuuza George Musisa amubuuza jukira bano bombi bannamateeka bonna bannakibiina kya National Unity Platform bonna baka mu parliament omu ye chairperson wa Kosase omulala ye mumyuka we Mariam Wangadya abaguddemu. George Musisi amugambye ku mirimu gye muyina okukola tekuliko n'ogumu gukolebwa sente zisipendingibwa ku ki. Relations are gross. Someone comes when they are being tortured, they can't work anymore, they are seeking compensation. For even to wait for 5 years without a hearing is an abuse in itself, is a violation in itself. It's even a further violation that with all this that is happening, money aside, and yes, we know the complex of money, even that is rebuttable, the issue of whether it's money, because people are saying we've not even had a commission meeting for 5 months. That doesn't require money because you are paid salaries and you sit in offices. To investigate, to visit areas of detention. This audit report says in 1 year you didn't visit a single military detention. That doesn't require as much money as a tribunal hearing. In another year you had visited 2 detention facilities. So who is going to take responsibility? And this is a question to commissioners. Bamubuuza era bamugambye nti tukitegeddeko tewaliwo yadde places of detention ze mwakyalidde mu period ndoza ya mwaka nga mulamba kati wano njagala nsooke nkujjirewo akakiiko k'eddembe ly'obuntu kalina kukola ki. The Uganda Human Rights Commission UHRC protects and promotes fundamental human rights and freedoms in Uganda under the 1995 constitution by investigating violations, inspects detention spaces, educates the public and ensures state compliance with the international standards. Obadde okimanyi nti kano akakiiko ke kayina okulwanagana era ke kayina okufaayo okulaba nti gavumenti ya General Kaguta Museveni ekomplayinga n'amateeka gali international egoberere bye yasayiningako ebiri international. Obadde okimanyi nti kano akakiiko k'eddembe ly'obuntu ebitongole eby'amawanga amagatte n'ebitongole eby'enjawulo byandibadde bibeesinga ku kano okugenda maaso n'okujajinga n'okutegeera ekituufu ekigenda maaso mu Uganda naye tekisoboka kubanga ono naye alinga akolera ku biragiro. Kati wano leka nkubuulire kalina kukola ki. Investigate complaints, probe human rights abuses claim initiated by individuals, groups or on its own accord. Akakiiko kano kateekeddwa okukola investigations ku complaints ezikolebwa abantu
naddala abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bwe baagendangayo Maria Muwangadya either abamu yabagobanga oba yabagambanga ne byemugamba tebiriiyo, teyawulirizanga, teri investigations ze yakola. Kyokka ate kyewunyisa ng'akakiiko kafuna budget nga bwe njikugambye eya financial year ne ssente zo nga zirina okuspendingibwa mu kukola investigations ezo oba okukola emirimu egyo, tebabikola. Access to information. Summon witnesses, demand documents and compel answers during investigations. Bino balina okubikola. Legal remedies, issue orders, recommend compensation or release unlawful detained persons. Okimanyi waliwo abasibe basibiddwa oluvannyuma ne bizuuka nti baasibibwa bwereere. Balina kuddukira mu kakiiko kano ne kalagira baliyirirwe babere compensated. Akakiiko kano emirundi mitono nnyo gy'owulidde nga kino bakikoze. Balina okubikola oluvannyuma lw'okunoonyereza n'okulaba ddala nti waliwo abantu abasibiddwa obwereere. Kano akakiiko ka Maria Muwangadya bye kalina okukola. Kati nga olaba abantu abaasibibwa nti balina emisango kyokka ate ne babata ng'ate tebalina musango gwe babagguddeko oba emisango ne bagidropinga. Kati nga kana akakiiko kalina okwengeginga, kalina okuyingira mu nsonga zino ne kaba nga kakola ogwo. Inspect detention spaces, visit jails, police lockups and prisons regularly to check inmate treatment and facility conditions. Maria Muwangadya ne banne bali supposed ku ssente z'omuwi w'omusolo okukyalira amakomera gye basibira abantu prisons, okukyalira obuduukulu bwa poliisi okulaba oba abantu abaliyo abakuumiddwayo bali mu mbeera nnungi, okukyalira amakomera gonna, okutuukirira abasibe bonna okulaba oba ddala amakomera gali mu mbeera nnungi, abasibe bayisibwa mu mbeera nnungi, balya tebabalimisa, tebabakuba n'ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Tekabikola akakiiko kakati y'embeera egenda maaso ate nga ssente ziweebwayo. Treaty compliances, vulnerable groups protection, civic education, research and report, policy advice n'ebirala ebifaanana bwe bityo ke kakiiko ka Maria Muwangadya obuvunaanyizibwa bwe kalina bwe kateekeddwa okugenda maaso n'okuba nga katuukiriza. Wabula Maria Muwangadya bamuleese agenda maaso nakwewozaako. Ekyewunyisa ssente ziweebwayo era budget eweebwa esukka mu buwumbi 10 nga bwe nkugambye buli financial year. Ssente ezo zibbibwa, enkiiko tezituuzibwa. Maria Muwangadya nga agenda maaso n'okufeesinga akaseera akakazigizigi ne bakkomishona baatuula nabo bennyini bagenze maaso n'okumulumiriza n'okukkaatiriza nti munnange byebyo naffe omukazi yatusobera. Let the commissioners, I want them on record. Yes? Why are the tribunals not sitting? Chair, procedure. Wait a minute. You respond. Respond. Thank you, Chair. The Uganda Human Rights Commission is constituted when there is a chairperson and at least 3 members. So you are not sitting because? The commission has to be constituted. And who is responsible to constitute it? The chairperson. Okay. With the secretary, because with the secretary. Resources are important for the commission to be constituted as a tribunal. You last sat when? It was in March. March 20? No, March was the commission meeting, but December was the... And tribunal? Yes. Tribunal December. Yes. The next commissioner? Just on that issue, don't go into the details. The tribunal rules are giving only the chairperson the powers to chair the tribunals. Okay. The next commissioner? Honorable Chairperson and members, the Human Rights Tribunal is chaired by chairperson and members. Why are you not sitting? We last had a tribunal in December. The other commissioner? Honorable Chair, I agree with my colleagues. I have nothing useful to add. So those are the commissioners. Now, bakomishona bonna nga balumiriza Maria Muwangadya okubeera nga takola mirimu gye nga bw'ateekeddwa kugikola. Maria Muwangadya mu kwewozaako yeewozezzaako, naye nkugambye Kosase wenkoledde akatambi kano ng'embeera tennaba kubanga efuluma eri fayino oba Maria Muwangadya agenda kukwatibwa oba kiki ekigenda okuddirira, naye nga naye yeewozezzaako. And I approached this member of the commission for a number of reasons. I chose him. And I said, please, can you try to, among us as adults,
the Constitution describes us as people of integrity and high moral standing. And I said, as a people who are described by the Constitution in those terms, we can on our own try to initiate an amicable resolution of the conflict. I remember telling him, even when it comes to interstate conflicts, that Iran is at war with America. But they are talking somehow. And I also talked about what I call the confidence building measures. I talked about de-escalation. And this member of the commission said it was okay, he welcomed it. In fact, he even went on to identify a mediator, a man of high repute with a strong CV, and that is the immediate former Solicitor General, Mr. Atoke. So those were the steps I took at that point. So maybe we have not gone very far, but just to update you that yes, I'm concerned and I took steps for de-escalation and reconciliation. Maybe to pick it from there, commissioners, all of you access the microphone. Do you have any problem with reconciliation? One by one. Before the reconciliation, I had something that was itching. Let's first start by this. That the Vice Chair asked about the complaints. I heard the director saying, first and foremost. No, let me first sort this one out about reconciliation. Then we shall return on the other substantive issues. You have any problem with reconciling as commissioners because you are still in office? About my point. So let me go to the reconciliation bit. Yes, we shall remind you of the nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja we nnyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.